Ekigudde ku Sammy embeera etabuse addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka katambi kengenda okubeera nga nkuzanyira boterevu nga nkusaba subscribinga gwe atanaba ku subscribinga naawe atanalikinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ate ogirayikinga. Sorry man, it's Sammy. Gatweyanziza nnyo gatweyanziza nnyo pazo omukazi ajafiire wano nga bali mu ebyo ebintu byabwe. Easy blood, easy. Sami tokaaba Sami toka Deshi nze nga nkugamba mu nsi muno abantu balamu batono. Guys, I'm too emotional nange kati. Wallahi. Webale nnyo Thank you so much. era pazo yeebeere yali emutuuseeko olumu era gwe omutima omulungi gw'ayina. Sami guma Sami omwana oyo pazo gw'olaba bamulangira ebyenda nti babisonda naye Mukama Katonda abamuyamba kwe kuddiza Sami. People are bad, eh? People are bad. Sami tokaaba mwekwateko Sami tokaaba mpulira Sami tokaaba Sami mpulira osaanawo Sami mpulira omutima guliko ennaku Sami mpulira ositowereddwa Sami mpulira amaziga gasaabye omutima gwo weekwate pazo abimala. Pazo agenda kujjanjaba Sami, pazo agenda kunyiga omutima Sami, pazo agenda kulabirira Sami. Tulasitimi yayagala okuyamba n'akuyamba genda ofune ku bujjanjabi obw'obwerere oweweereku. Hali wano talina ssente yeegumya bw'olivaayo amagezi galiddamu. Desho n'amperekera nja kuwerekera pazo gwe tulagirire wooli Sami. Ndi waneno nga kumaluko mu mafuta ga fly ndi waneno jaunga twala kombo wetegeke jaunga je kisala nga je chanja waneno situse sinabye na kunaba Ogendereko deshi tonterako na sente tukwataka muka fene kitundu deshi kangende njogere n'abasirikale bonna bwe mubaake ebbombo ab'ebbombo mutugulire ndeeta Sami oba yabanyiiza oba abadde muyambe omwana awone mwana wa Uganda gwe fulu figo oba gy'oli mukwate ono omwana agenda kufa. Sami ayagala bujjanjabi tayagala kintu kirala kyonna ayagala bujjanjabi. Ati nze nsimbudde ababombo bagenda kutukkiriza tugenda mutwala mu officer ward. Weebale nnyo maama weebalire ddala nkusangewa. Ndi wano ku sheru ya Munyonyo. Kero Munyonyo wemba nkusanga. Ye. Deshi tojja akola live mpaka Sami nga tumutuusize ebbombo. Mpa namba yogiteeka mu inbox. Kanzije lunabe tumutwale. Oli ago nsimbula mmotoka tulagirire wooli tujja ne Deshi togenda kufiira. This is staged. Ebijega bitandise. This is staged. Kale gende ebombe ekutte tukuzike gwana abasoose. This is staged for what? Bwe baba tebaagala bombo batuweeye eddwaliro ddala tukutwale. Akamu asatu kaffe tukasonze tutandikire awo. Oli mu ddwaliro wenna okoze embazi kuguddeyo tukukolere ki? Bw'oba okiwulira ng'okyagala kankubuulire bajja kuyamba abasirikale bategeera. Abasirikale bategeera mubalabira mu kifaananyi kirala. Nze ngenda ebbombo ku hospital tukuyambire eyo. Nsimbula mmotoka ndagirira wooli nja kgenda ebbombo nja kuyingira. Banango bamugobe. Gwe Deshi situka bw'oba olina wooli ntwale ono mu ddwaliro. Pazo zijja tugende ffenna. Mundagirire we muli. Embazi kuguddeyo oli mulwadde wa kirumba. Babala mu obuterevu nnyo yo embeera bwetyo bwe yabadde ku mukutu Jika Media kukyali nkusaba osubscribing gwe atanaba naawe atanaba kulikinga video gena maaso bwetyo obeere nga ate ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini embeera ku saidi ya Sami
owa Mighty Family bwetyo bwe yabadde ekiro ekikeseza olunaku olwaleero yaddusiddwa mu ddwaliro ebbombo nga biwala ttaka. Nzijukira nkimanyi mujjukira bulungi byonna ebyagenda maaso okuva omukulu ono Sammy owa Mighty Family lwe yavaayo n'ategeeza ng'abakulu aba Nuupu we batamuyambye ne mu mbeera embi gy'alimu essaawa eno gye buvuddeko ge mawulire agabadde gasinga okubeera nga gatrendinga ku social media. Omukulu ono okuva lwe yavaayo n'ategeeza ng'abakulu ba David Lewis Rubongoya nga kwogase n'omukulu Zaake tebasobola kubeera ng'ate Mwanatu bamuyamba wadde bakitegeera nti ali mu mbeera mbi era mulwadde nnyo nga bw'okiwulira. Kati olunaku olw'eggulo babadde ku live nga bali mu kubeera nga bagenda maaso n'okumusondera akasente. Waliwo akasente ke babadde bali mu kubeera nga bamusondera ak'okusobola okulaba nga yeeyongera okugenda mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Era akasente ako kabadde Mwanatu kaweze. Live eyo kwabaddeko omukulu Desh ne kubeerako ne Lily Puzzle nga kugase ne Sammy mwennyini akasente ako ko babadde bali mu kubeera nga bakasondera. Naye Lily Puzzle yagenze maaso n'ategeeza nti Sammy tetumuweereza buweereza ssente naye katumukwate tumutwale mu ddwaliro abeere ng'afuna obujjanjabi. Era bw'atyo Lily Puzzle yagenze maaso n'okubeera nga abuuza Sammy wa ewatuufu waali. Sammy n'amulagirira ne bagenda ne bamugjayo ne bamuddusa mu ddwaliro okusobola okubeera ng'ate Mwanatu afuna obujjanjabi. Embeera yo bwetyo bwerira we twogerera essaawa eno Sammy ali bombo ku ddwaliro asobole okujja gye bamuddusizza okusobola okubeera nga ate Mwanatu asobola okubeera nga afuna obujjanjabi. Abantu abamu bavuddeyo ne bategeeza nti ddala akasajja ka Lily Puzzle kandibanga Mwanatu ate kalina omutima omulungi kubanga ekintu kye kakoze ekyamazima tekikolebwa buli muntu. Si buli muntu nti kino ekintu ekirungi bwe kiti asobola okukeera ku makya n'akikola. So bali mu kubeera nga bapraisinga omukulu Lily Puzzle nga bagamba kiyakoze kyabadde kirungi nnyo era tekisangika. Omuntu najja n'agamba nti kankutwale mu ddwaliro era obujjanjabi bwonna bugenda kubeera ku nze nga talina bwakuyita. Toli maama we, toli taata we, toli wa luganda lwe naye n'akukwata n'akutwala mu ddwaliro nga n'obujjanjabi bwonna bugenda kubeera ku ye. Kale ne bagamba ekyamazima akasajja ko kandibanga Mwanatu ate kalinamu omutima omulungi. Abalala ne bagamba balimba oyagala kulabisa opposition nga bwe mukimanyi Lily Puzzle y'omu ku basinga okubeera nga bajjonkera opposition naddala kibiina ekya National Unity Platform nga bagamba leka ayagala kubeera nga ajjonkera naye ng'ayita mu mbeera ey'okubeera nga ate Mwanatu ayamba Sammy. Ate abalala bo bavuddeyo ne babeera nga batandise okubeera nga basabula abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform nga bagamba ekyamazima kyo bakola bubi kubanga Sammy y'omu ku bafoot soldier abayiwawo omubiri ku bafoot soldier abaasibibwa emirundi egisukka mu 2 olwa struggle nti bandibadde at least bamuyirawo ku mubiri, bandibadde bamubeererawo naddala mu kiseera kino ng'ali mu kubeera ng'ate Mwanatu anoonya obujjanjabi. N'abamu babadde batandise okugenda maaso nga bagamba Sammy yeerwaza, Sammy ali mu stanti ze, Sammy alina bibyo bye yeenoonyeza naye yandibanga si mulwadde. Abamu nga bwe bagamba naye ng'abalala bagamba mwandibadde muva mu katemba ne mugenda maaso ne mubeera nga omwana mumuyamba n'asobola okubeera ng'ate awona. Tetwagala tumufiirwe nga abantu abalala. Kinajjukirwa nti ne ku mugenzi Segirinya basooka kubitwala nga byakusaaga nga bagamba oyo yeerwaza, nga bagamba si mulwadde n'egye byaggwera ng'omubaka bambi tumufiiriddwa. Kati nga n'abantu abamu bagenda maaso ne bategeeza nti abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bandivuddeyo ne babeera nga ate omusajja ono Sammy bamuyirawo omubiri kubanga y'omu ku bafoot soldiers ab'ekibuli
abayiwawo omubiri olwa struggle. Embeera yo bwetyo bwekyali saidi zeeyo katumusabire abeere ng'ate mwanatu atereera ku mukutu Jika Media kwobadde nkusaba osubscribing gwe atanaba nawe atanaba kulikinga video genda maaso bwetyo obeere ng'ate ogirayikinga subscribinga likinga itira mu comment section obeere nga onteramu endowooza yo buterevu nawe alina kyonna kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiisa buterevu wansaawo mu comment section ku mukutu Jika Media kwobadde munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.